Njagala kuddamu omukyalo ono akomentinze ku posti yange n'agamba nti Magie, wobanga oli siriyasi nsaba ogenda okyalireko abaana bange. Mwana gwenfa obulumi okuva we nnava e Uganda sirabanga ku baana bange. Nataddeyo posti nga mbagamba nti Kadaama wenna wooli nga waali agadde ngende nkyalire ku baana bo oba tubakolereyo ka surprise oba oyagala okusupurizinga wamu n'okusiima omuntu akulabirira abaana. Wendi ntuukira mu kabokisi kange ngenda kuba nga ntambula. Naye nga Jesus is girl, mukwano ndi serious. Ndi serious, jangu mu kabokisi kange ombuulira abaana bo bali luddawa, naye nga ntegese ngenda kutandika okutambula January nga lumu. January nga lumu bwe ngenda okutandika okutambula, so gwe wenna eyali etaaze mbe nga nkulambulira ku baana bo ntuukeyo. Oyagala kuba surprisinga, oyagala ku surprisinga muntu akulabirira abaana bo, oyagala kumwebaza, beera nga ontuukira mu kabokisi kange. Ekirala nina Airbnb. Airbnb oyinza okuba nga mukwano ova ku kyeyo naye nga okomawo mu Uganda toyagala kubeera mu kyalo kyokka onoonyaako awantu w'ogenda okuwummulirako nga olinganga ali ewaka ewuwo. Nina Airbnb mukwano osobola nawe okuntuukirira. Oyinza okugamba nti ova ku kyeyo naye oyagala otuukireko mu Kampala obeeremuko ewiiki before nga tonnagenda mu kyalo, oba oyagala kutuukirawo owummulemuko olunaku lumu oba ennaku bbiri olyoke ositule weeyongereyo mu kyalo, oba okomawo mu vacation naye nga tolina woogenda kubeera mu butuufu ng'olaba okutuuka atoddeyo mu bazadde bo otuulaawo okomyewo kuwummulamuko, togenda kupangisa nnyumba ate ogule furniture oteekemu ebintu mu nnyumba. Togenda kubeera mu Uganda oli mu mwezi gumu, myezi ebiri oba esatu omala oddeyo ewa mukamaawo. Naye onoonyaako awantu w'ogenda okubeerako eri ebbanga. Nina Airbnb w'ogenda okubeera nga wasirifu bulungi, waliwo security ate nga olinga ali ewaka ewuwo. Ojja kujja tube nga munnanga ate tuteesa naye nga ow'olunaku gw'ayagala okubeerawo olunaku oba ewiiki, olunaku lubeera lwa $40. Buli kimu weekiri okisangawo ojja buzina keesi yo yangoye nga gw'obeerawo ng'ali ewaka ewuwo. Olunaku $40. Gwagenda okubeerawo omwezi tuteesa nemba nga nkuweera ku ssente entonotono n'obeerawo omwezi gwo n'owummula nga toli ku pressure